Nange gwe wenna ali ye gy'oli mbulamusizaako nnyo n'ekwebaza n'okugoberera. Kakati olwaleero ebintu bye njagala twogereko biringa bisatu. Ekisooka naye ekisinga kiri ku mimwa gy'abantu kyattaka, Maryland ne ba bodaboda kati bwe bagobye ekibuga. Then ekirala ekyamotoka, ndowooza tugende neyo. Kusooka ekyamotoka, motoka zino ze bagulidde ababaka n'essente zabawe $2,000,000 kyongeza bangi. Naye waliyo memba wa palamenti omu yagamba nti baba kusimise kulya era olina okukozesa omukisa naawe n'okola ki naawe n'olya. Ndowooza bwe kiri kubanga ababaka ng'oggyeeko okuba nti bagenze kulya kiki kye bakibakola. Ate tugenda kubanenya nnyo kubanga si mulimu gwa mubaka wa palamenti okugulira mmere oba kusasula fees oba kusasula medical bills any of that okusinziira ku mateeka. Naye kati okusinziira ku ggwanga lyaffe ng'abasajja baalituusa era tusuubira nti buli kirungi kibeere babaka ba palamenti kubanga mu muggalo muno tulaba batuleetera omere sikyo kati nekibeeraawo bwekityo ababaka. Naye ekiri kusinga okuluma muntu wa wansi oba Omunnayuganda y'embeera nga bweyimiridde mu ggwanga mu kiseera kino bwe tugenda okugabira ababaka ssente ezo n'ogenda okwata essente zituwulire eziyitirirana okukola buli kimu. Bannange ono omusajja akulembera bannansi abafaako twabadde tukyali awo nti ate ababaka emmotoka ziri ezimu abamu enkadde ba minisita tebazaagala. Simanyi entebe ezikola mu ofiisi nazo tebazaagala, bagala mpya. Nze in my opinion nyinza obutabanenya. Lwaki? Obanga omukyala gwe bayita Diana Akinyi yabba ssente za COVID wakati mu bantu okufa n'azitwala, kati ate bano bo nabo bwe bagaana tebaagala biri baagala bino oba banenyezaawo naba batuufu. Ekyo that is my opinion. Kati bwe tumaliriza ekyo tugambye ekintu ekirala, tugambye ekyababoda. Bannange ensonga y'ababoda eno bandigitunuulidde mu ngeri y'enjawulo era nga buli omu yeebuuza ate ekibuga ky'e Kampala kirimu ki? Sendabanga omusajja akigobamu buli muntu baasooka okugoba batakisi abo era batakisi abo butagunya mitwe nabo singa kati e Kampala tebakyajja oba ekitegeera. Ne baddako awo ababoda ne batandika okukwata boda zaabwe nga bwe wakwatako boda okuginunula kiba kizibu, kitattaawo abudaala kitatta. Bwe yali alina obuyinza obusingako n'obwa pulezidenti nga wakwata boda akuba omuntu n'akola all sorts of kasasi kitegeera. Jennifer Musisi wabeeredde n'amukulu w'ekibuga naye yagezaako okugoba ababoda kwegamba ne bimulema bulemu naye nga tagitiba kibeera kuba boda. Nze nina ekibuuzo, ababoda bano bwe tubanga kyebakobesa mu kibuga kuzanyisanga ndabanga naye eyinza obutaba solution olw'ensonga ababoda mu Kampala yaffe eno boda zezikola nga ambulance. Live example yali Katonda olwamukuba amasasi singa teyaliwo boda omusajja oyo yandigwereddemu awo omusayi naye naafa. Kati gwogoba otya boda mu Kampala? Boda ng'oggyeko n'ekyogamba nti ziwa abantu emirimu. Boda kikintu ekiyamba omuntu mu buli mbeera. Omunaku nganza tasobola mmotoka boda. Kati boda kyekintu ekyanguliza omuntu laba enguudo zi Kampala bwe ziri ng'ebinnya ebigenda ewa Walungu. Omusajja atuze emyaka 35 naye ebinnya mu Kampala tebiggwangamu. Naye boda asobola okusalasala ebinnya ebyo kiseera ebimu oyinza okuba olina gy'odduka n'akutuusa mu budde. Tunatunula kuwa boda nga yemukolere naye tuli ku muntu wa wansi. Boda emyaka etya? Lwaki Kampala
which is the busy area nga okulembeze okukirambise kati lwaki ofuba nnyo okumugobako abantu mu kaseera ka lockdown kano tulaba ebizimbe bingi naye bagamba lockdown kati gagamba tekegali mu kuyisibwa lockdown tugambe nti kyateekesawo lockdown okufuna budde bugoba abantu bano kyokka weewuunye kyebagamba nti misango ebiseera ebisinga ne pikipiki ezimugimu ezikubibwako abantu amasasi twagenda okumalawo tukizuula ku musango gwa Ssebuliri wamulugutani Aida Nankaba nga teyali kwa booda basajja babeera ba SFC babeereyo nga wakifendi kola ekyo obuga piki ezo kujja ku advance bagende kati tutunulire ku bwabooda ng'omuntu avuga booda omuntu avuga booda omanyi obwavu buli mu Kampala owa booda omu bwati emabega we wayinza okubaayo famire nga ssatu twalabirira kandi era ziri ssatu zitya alina amaka agajje efamire emu alina amaka aga mukyala we gye bamuzaala ye yakubira alina amaka agawazadde be naye gye bamuzaala si basatu si famire ssatu kati ogobye omuntu mu kibuga mu Kampala muko omanyi piki ezibadde zirimu oba ezikoleramu jjukira booda ezo zikeera eyinza n'okuvuga omuntu okumujja e Masaka emuleeta e Kampala kati kyembuuza nze bwe mba nalinnya booda yange okuva ewakisa eyiri eri oba Mubende oba Busumbi bwe mba naatera okutuuka nveeko ntambulewo mugere abapulaningira ekibuga kyaffe kino bannange nze ndaba nga mukagudde kaakati jjukira Kampala omwo gwe mutugobamu tulimu abantu abamu nga mubazaalibwa omuli amaka gaabwe muli famire zaabwe mubakoledde kati omuntu omugobye mu Kampala nga mwazaalibwa muli amaka ge muganye okoleramu ng'ate omulimu gwasobola gwabooda omusindisa ekolerawa bwekiba kya booda Museveni President Museveni myaka 3 gyakafugira Uganda akoletezeewo mirimu ki ababooda bano kubagamba nti kati muve ku kino mukole kino kubanga ebiseera ebisinga ababooda bano bekulaba abamu batunda amafuti bwabwe bibanja byabwe kwewula looni okola kinagula piki nagamba kaneeterewo omuliro ng'omulimu ogwataddewo si bugenga muntu naye aba ateereddewo abantu abalala emirimu kubanga owabooda makanika kwaya abatunda supeya nanaavuga negamba nini booda bawa omusolo naye omukugamba nti ate ababooda bamubi mu kibuga what the hell is this kikyo Kampala omugobyemu abatembeyi omugobyemu ababooda omugobyemu abaki oyagala kikola ki na omuntu bwakaddiwa abamu bagamba ngu omukadde magezi naye nakyo mukirowoozeeko ndowooza tufuneyo olugero olulala oluva ku nsonga eyo naye nga nze ndaba ng'obugoba ababooda mu kibuga seyandibadde solution twandibadde tunoonyayo ekintu ekirala okuba ku kyakubaregisitalinga baregisitaringibwe tutegeere nti oba abemakinge baliwe batyo balina n'abapretibrest kati tugambe buli municipality nti kira municipality abamwe mukole muti nga bwe tumulaba eno tutegeera nti mwakira ab'entebe namwe regisitaringa ngetukola mukaba temanyi nti mwakira entebe bwetutyo abeekawo entebe natyo like that okusinga ogamba bannange lwaki buli kimu kiba kya foosi tewabeerewo okuteesa ekyo kankikomyawo naye nga buli omu akirowoozeeko ekintu ekirala nga neyaga atwogeremu naye si nnyo kyekyettaka ettaka lino okuva edda nedda abajjukira history endagaano y'olwenda ngamba 19 yateekawo amateeka negabanya ettaka waliwo omuntu agamba mbu yagaba ettaka mbu yatuwa ettaka no endagaano y'olwenda tirina ttaka gweyawamu yalijjawa abo baali bazungu mukwesukwesu ate singa tebalina bazungu singa Uganda yaffe tunyumira kubanga twali mu nfuga eya federo nga bakabaka be bakulembera abantu
abantu baabwe tumanyi bakizibu bino byetulabye omusajja okutugumbula abantu abananga tayagala kumalawo mazima nansi endagaano ewembe eyo ebintaka lyalambika kiryakawa nailand mwabaawo kulowulandi mwabaawo ettaka lyebagabiranga abantu okubasiima kabaka yomunyini endyagaweka ate eramu ebintu bingi yazagaba lwaki tekyaliba tekyamukuteesa okusingagamu ate njagala kuleeta ttaka land amendment bill lwaki ekintu ettaka kati gwatali muganda njagala ki okutegeeza abaganda olisamaye ne bannange amini yaliwo naye teyabikola bote yaliwo teyabikola gwani ate era nze ndaba nga okukwata ku ttaka eyinza okuba entandikwa y'okugenda kati kikomyawo anti byaddumungi kakati n'ekirala katusimye nakimu mawuliddeko nti Sekitoleko Julius omusikizi w'obuzito bwe bagenda e Japan omusajja yakola nsonga eyo nsonga nkulu lwakuba bannayuganda ebyo mugenda newubuusa amaaso nemudabuzaawo gamba yabuze sitori lwaki ekibuuzo kiri nti lwaki bannayuganda bwe bafuna omukisa ogutuma mu Uganda baagala kukulirayo tugambe nti facilitation temala teba mungi tugambe nti babaawo ekirala oba abamu bafunye omukisa kugenderawo omanye ekintu nekirina okitumalira in 2 weeks abatesitesi nebe batwala abo bekiyita nti babaddiyo abatesitesi bayinza okukola okwesipesi naafuna esente ku muntu nagamba tugende nze ejja kukolekera nabo mubamujjukira waliwo omusajja yali omuyimbi simanyi yali muzaire mukongo ng'atikka ennyonyi n'atwala abantu abagenda e Bulaaya watuuka okuvayo bo ng'abalekayo ebintu ebyo mwalowooza kusikyo kati tekibanga nakino bwe kiri omuzibu ebikyo nti yali plant titugende tunakolekayo tujja bimanya munda kubanga abantu bano bayita ba executive simanyi abakulu okubanga bangi okusinga abazanyi singa ekyo kirowoozaako kibeera kijja lwaki buli munnayuganda waafuna omukisa ogusimatika Uganda lwaki abagamba afunibwemu Uganda yaffe terigitereeza ddi ye abakulembeze ekyo tekibaswaza Spike Uganda nga bulijjo subscribe like share ekala bijja